jako akawuwo. Ndabye mama. Okuva okwekalakaasa okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno bannayuganda we baali balaga obutali bumativu olw'okukwatibwa kwavuganya ku bukulembeze bw'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu, poliisi ezzeeraga weetuuse mu kunoonyereza ku bakulemberamu obwegugungo buno omwafiira abawera n'abalala ne basigaza ebisago. Kati we twogerera tulina era ebifaananyi bye twasobodde okufuna tugenda kubyanika gye bugenda mu maaso eri bannayuganda okusinziira mu bitundu byonna abantu baffe basobole okumanya abo abaali bakulembedde obubondo buno. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga werutuukidde olunaku olwaleero ng'omuwendo gw'abakafa okuva mu kwekalakaasa kuno bali 54 kyokka n'avumirira embeera eno gy'ayiseeyo effujjo yatwaliramu ne poliisi y'ew'obulenzi mu disitulikiti y'e Luweero nga okunoonyereza kwabwe kukyagendera ddala mu maaso. Kituufu abantu 54 abaafiirwa obulamu bwabwe mu ngeri emu oba endala era tekyatusanyusa nga banna security naye nga mu bintu ebimu ebyaviirako abantu okufa mulimu ebikolwa eby'effujjo ebyali byetoololera mu kwokya ebipiira mu nguudo, okukasuka amayinja eri banna security, okwonoona ebintu bya gavumenti n'ebyobwannannyini, okuluutinga, okwokya kooti ey'ew'obulenzi, police post ey'Ekatwe n'okumaamulayo kamera eza gavumenti mu bitundu ebya Mukono. Enanga agamba nti bakwata abantu 114 mu kwekalakaasa kuno ku bo 883 be bakatwalibwa mu kooti nga kwe kuli ne Kyagulanyi nga bo 693 be bali mu makomera ate 93 bo bateebwa kakalu ka kooti. Abantu abakakwatibwa bali 114 nga 843 mu bo be bakatwalibwa mu kooti nga mwe muli ne Honorable Kyagulanyi Robert Ssentamu, 699 bwe bali kwa rimanda ate 93 baweebwa bateebwa kakalu ka kooti. Kyokka Enanga agamba nti ekyaleetera okukwata Kyagulanyi kye ky'okuziimula ebiragiro by'okuŋŋaanya omuwendo gw'abantu ogwassibwawo nga bangi kino bakyakikola wategeereza nti embeera eyaliwo erabise okuddamu kyokka ng'agamba nti ku luno beeteeseteese bulungi ng'abakuumaddembe. Tulina essuubi nti ebikolwa eby'okwegugunga era bijja kweyongera kubanga we weetegereza obulungi ebimu ku ebyo ebyaviirako okwegugunga wakati mu kibuga n'ebitundu ebirala era olaba nga bannakandidate tebabigoberera bakyagenda mu maaso n'okuvvoola ebiragiro bya Electoral Commission n'enkola etaasa obulamu bwa bannayuganda mu kiseera kino. So kino kiba kitegeeza nti kooti weenaasalawo oba okusazaamu beyiro y'omu ku bakandidate oba we tunaddamu ne tukwata omulala nga naye tabigoberedde era ebikolwa bino bisobola ate okuttuka ate buto. Ku kyokwezooba okwabaddewo olunaku lw'eggulo e Kabale n'ekisolo wakati wa bannabyakwerinda ne banna FDC, Enanga agamba nti tebabadde na kigendererwa kya kugaana bano okukuba lukuŋŋaana wabula ababadde baziyiza kiyinza kuddirira kubanga ebifo bino biriraanye ensalo nga bwagenda mu maaso n'okulambulula. Aba FDC bayagadde bagende bakube campaign ku nsalosalo za Uganda ne Rwanda. Ekikolwa kye twalabye nti tekyabadde kirungi ku side ya security kubanga mumanyi nti ku border wakyaliwo obumulumulu obuliwo, so kati wokuba campaign awo osobola okusigiriza abe side eri oba n'abeeno n'ogenda okwesanga nga ate bafunye obuzibu. Kyekyo ekizibu kyokka ekyabadde ku side eyo. Ku bantu 54 poliisi beekakasa abaafiira mu kwekalakaasa kuno, 34 abaafiira wakati mu kwekalakaasa, 20 amasasi gabakwata mu butanwa ate 2 baafiira mu bubenje newankubadde eriyo abagamba nti omuwendo guno gusukkamu nga ku kyeryanyi lya poliisi lyeyakozesa. Enanga agamba nti oluusi bawalirizibwa ssemateeka. Tusobodde okukuŋŋaanya amasasi awamu n'ebisosonkole tusobole okukola okunoonyereza
naddala ku bano abantu 20 kituyambe okulaba bannasecurity abamu abandiba nti bakozesa bubi emmundu zaabwe ate nga batendeke. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Twagala okubategeeza mbu si kituufu nti buli omuntu lwakubwa essasi bannasecurity tubeera mu bukyamu. Mulimu oluusi we tukozesa amaanyi agasukkiridde ate nga gaba gasaana.